akalulu akawedde twakawangula ebitundu 75 ku buli 100 twetaaga abantu okugenda okwekalakasa tujjeko Museveni baagaana wabula waliwo bitatambula bulungi bitutagala biddemu olwaleero bwadde ne ligambibwako nyiniyo olwaleero nziza okutegeeza n'okubuulira president ebintu byatasobola kulaba ebaali batasobola mugamba naawe ali ku kitebe ng'okangakanga abakulembeze okankanga bafuutu soja nti simanyi oyina obuyiza nsobola okugana okuddamu okujja ku kitebe nsobola okuddamu okufuna nsobola okugana okufuna kaadi yessawa tubambalire teri kutya Chairman Nyanzi Semogoma Meya w'Ekawempe Emmanuel Sserunjogi n'omukulu gwe bayita Kalibbala ngenda bambula olwaliro ensi etegeere saagala kumanya kuba sina nze gwe neeguya embwanji itambwa bino president agenda byogera teri agenda byogera okujjako nga nze mbyogedde mumpuliriza bulungi nnyo president yayogera bw'ati njagala okubakungaba bannayuganda mwenna mmwe abali wano n'abatali wano mwesimbewo ate bw'olabanga olina bw'olabye ng'omukulembeze waawo alikola oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu mutwalire ate nammwe abeesimbyewo temwesimbawo nti mugeze kukusa mbuto zammwe kuba nammwe tujja balalisa ndowooza mulabyeko okuislamu get involved muli bakulembeze eyo engeri yokka gye tugenda okukyusa embeera yaffe basengamanyawo yengeri gye tugenda okutereza eggwanga lyaffe so mugende mwesimbewo mwabasanira right gebigamba president yagaba foot soja bonna buli alina obusobozi obw'empapula genda ogiye empapula weesimbu mu kifo kyonna n'alagira akakiiko k'ebyokulonda katandike okusunsula buli muntu yenna asobola alina obusobozi bumuwe kaadi president tanoonya baagala office anoonya ba freedom fighters anoonya ba commanders ku buli level nkiddamu president Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonya ba job opportunists tanoonya baagala office in fact he doesn't associate with the politician he associate with revolutionarists so for struggle gye tulimu yaba revolutionalist si yaba job seekers abaagala ebifo abambala amasuuti yali message ya president ompulira bulungi nnyo mwatandika ekigambo kye bayita normalization it was a decoy Nyanzi ne banno mwatandika ekigambo kye bayita normalization it was a decoy kaali kanyeebwa lwaki Chairman Nyanzi mukalwa akawedde twakudefendinga wano ng'abantu bakupinpointinga abantu bokusungamu olumwe nti watundanga kaadi za national platform nono nerinya president nono ninyere kibiina ne tusirika ntudde ku defendinga kuba twasaba abantu obujulizi abantu baati okubwogera kubanga abantu ku bulwadde bamanyi nti bwe ndayogera bagenda kungobako kitebe abantu baagaana okuleeta obujulizi naye nga mu inbox boogera Nyanzi kyekizibu kati mukulu Ssentamu Nyanzi Fred emyaka gy'olina osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulu kubanga ye president mutowo naye ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa muganda wo kino nkyogera Chairman Nyanzi Ssentamu Fred ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu muganda wo Chairman Nyanzi ofuuse omuziziko mu kukyusa okujjako Museveni mu ggwanga Uganda okoleraani that's the question Chairman Nyanzi president agenda kujja kugambe no eri abantu abakutya mukuba oli Muganda president eyo category sigirimu good enough omanyi nkumanyi ebyofuzi bya Kampala Central mbadde emyaka 30 mbimanyi manyi gwane tubadde tukuterayo akabega kubanga oli Muganda president era akalwa akawedde twagamba nti katukusiriikirire nti ojja kutereeza wabula oganye oli selfish no history wokuwanti waliwa NRM we are less concerned about that but we thought that you are going to change but you haven't yet changed you're still working with Museveni indirectly to block the victory of Ugandans president ajja bikugamba
Abagala okujja ku kitebe tebajja kugamba nze ngambe kugambe bamanya bampita lumbuye kinanjo kyankimize tusimbudde nga bwe nkusomedde nti akalulu akawedde weesimba mu Kampala Central nojjamu abaana bonna bakomanda ne bafighters n'obajja mu position zaabwe n'osimbawo abantu ababo ng'ekigendererwa kyo mbu bano bagenda kuyambako okuŋŋaanya DRA forms zo mu Kampala Central wawangula DRA forms za president officer mu Kampala Central buli mwana yenna yali afunye ekifo mu Kampala Central ng'agenda kwesimbawo nga badayihadi bafayita watandika obajjamu technically ng'okozesa obuyinza bwo mu Kampala Central mu kalulu akawedde. Right now the same thing you are doing in Kawempe ng'okolaga ne Mayor Emmanuel Solunjoji ng'okolagana ne Semugoma oyo nfanfeewo okolagana ne Kalibala abantu basatu mukendeeza obulyake. President yalagira ba foot soldier bonna ogenda okujja papulo kwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kasalewo okusinziira ku mpapula mujjawa audacity etandika okukola normalization nga president tamanyi nga n'ekibiina kye kimanyi. One, mutunda kaadi za nuupu nga mujjamu abaana abaddemu nga mubatiisatiisa nti bateekeddwa kubeeramu nti balinde baveemu bateekewo abalala omukulembeze omukulu waggulu batoge kyabano sifa bwanawangula abaana mbo ebifo ku district oba kugombola njera kubuza sentamu akalulu akawedde ba foot soldiers bameka abawo buli district oba buli gombola mu Kampala. Chairman Nyanzi kubuuza abaana ebajja mu kalulu akawedde nembasikize enkwezenge zetunde wasali musale wa Museveni ba foot soldiers bameka bafuna emirimu ku division ne ku district ezitwala Kampala bameka bafuna emirimu ba foot soldiers. The same mistake you are doing right now mujjamu abaana nga mbasubiza emirimu ku gombola ne ku district kuba muyina bimwagala babeeremu ba state agents ekyo kigenda kuyimirira olwo tekigenda kukolebwa. Video bagikwata mujjagisa ku platform zinangeri clear tetugenda kikkiriza. Meya weka bwempe sigala kuba meya wo teweeta mu mission yonna oba meeting yonna ekola normalization buli muntu waddembo okwesimbawo temuddamu kutegerera baana tuli mu revolution tetuli mu politics tunonya bifo bakansala basinga obungi bonna mubalemesezza mu Kawempe division mubalemesezza Makindi buli wamu waliwo Nyanzi. Who the hell is Nyanzi? The same applies kuba MP mufixinga enkwezenge mutuleetera enkwezenge tulwana tuzawo kino mutuleetera kino Nyanzi. Stop your nonsense. President yalagira buli mwana yenna yesimbewo mwatandise simanyi ono yagambye we normalize avemo adde wala muli mu kutunda kadi nyenda kubiriza buli foot soldier yenna goba kubidde simu ne bagati soko debbali batotojja wasigala joli okole eddoboozi wa video nga komanda wayiza bwe yasibye ennyama n'abyogera obyogere bemba mwagira president boba wagira president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tugatulina kuyimira ku mazima n'obwenkanya nkusaba okole video n'obujulizi ng'obutaddemu obuluma omukulembeze yenna ku kitebe yakugambye nti mugende mu normalization oba ove mu race obutuwe nze nja buzanya. Mr. President tuba tugenda mu kalulu kano akaddaka kabiri abiri muka tugenda kujja ku Museveni Nyanzi asokadde bbali tetusobola kujjako Museveni Nyanzi nga waali ne banne. It is impossible. Binoze byogedde oba njagala oba nkyawa. Abamanyono bayogere sawa zino kobere mukwano gwe nkusalira omusango kobere mwana wange you serve the punishment for the crimes you've committed ono yenzo original. Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo tasobola kugambako kubanga mujja kifuula kya family issue kati fe batali ba family nga twagala change katukugambeko buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisatiisa nga akutiisatiisa ali ku kitebe oba registrwa kola video nga wayiza bwagikoze ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe president kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako ono ye wayiza
Bana Uganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba ntino nalidde oba bambisizza ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenda babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe waliwo ebimenya omutima mulo olunaku olwajjo Chairman Nyanzi yampise zabadde ssaawa nga 6 nakuza omwezi nga 28 gusagana Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala lusi 5 Kawempe South era ne ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gwayagaliza ekifo ekyo nangamba waizo kyali mwana muto va mu kalulu ova mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baginyima nenziruka n'owa president ne mugawa president n'agamba ebibya tiketi tebikola ki si abirimu ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe akakiiko ka vetting committee ke balonda kagendera Secretary General ne kamugamba Waiza yawangula ground yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga olwokwanga nali omuntu w'omugeta atalina bwogerero tiketi yange bagigaba nezikiriza naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusemwa embuya ne bantu kyalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitabya bye nakola emyaka 2 bwe nakoma Chairman Nyanzi yange agenda kumpa ekifo mu structure talina kiyanyega yadde tuba tuli awo ekibiina ne kiteeka nga kironda structures ne neesimba abantu ne baleeta erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district twavuganya abantu 3 n'empangula akalulembera chairman w'abavubuka mbadde ntambula eggwanga lina ghetto ku ghetto okumobilizing ghetto nga abasajja bayingidde mu ghetto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa ghetto mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground nga babyogera emabega kawo Secretary General ne president bavene bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twetandika dde okukola ground obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekulika atambudde constituency nga wenjitambudde era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba waiza ovuganya nani bo balaba nga neevuganya nanzekka nga sirina muntu n'omu anvuganya obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye mwe mulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagaliza ng'abantu era mulowooza ffe ababadde bakola nga naffe tugamba ntiziwayiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'onjijeewo ogenda kuleeta ani kubanga obudde buno webali betuvugana nabo tuli abantu 6 naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwempimiramu ajje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6 omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya kuwa meeyo omulundi guli eri omulala we mulago gyenzaalwa gyenkulidde omulala we mulago y'omu kubabadde bazooleyanga president ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gumumanyi musawo Adiga asobola obabuulira yasooka omumusinkana yali tamanyi nti nawa muswago n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo bwayise simumanyi namumanyi omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe Chairman Nyanzi gwayagaliza era buseera gwangamba mumulekere agamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati nekuva bamulonda ku bwakunga watwalondera olunaku lwe lumu nze nembera ku district yenada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambula naye ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuubiza dde omuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanyi agirina
Alright, ka video mojja kasa ku Facebook pages and accounts zange kuba wonde tulina butono omwana oyo nga akola full statement here. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo ba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale go nyini Chairman Nyanzi ngolwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbe unge ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musime ba omukoddo be omukwa Muganda storage bili hawo ngolwana omwana abadde okuva kyaddondo kuba MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bokale jo Mr. Nankulabye ogenze machinde buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekane kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulema kino nkigamba tukoye muntu omufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunka n'obusente twagala kujjako mu 70 tuli before wannajje tukugambako n'ogamba simanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula nga bwe watuwa mmeka oba ku kitebe kuliko buloga gwomusasula nti muwa ssente tukola lwa ggwanga gwosobola okulinya n'ogenda mu America nodde Kampala n'olya nga ffe tetusobola kuddaka kubanga twogera amazima twogera n'abaana bali ku guloda mubatandika obbazanyisa matatu Nyanzi togenda kuyimira mu bulamu bw'Abannayuganda ng'olemesa muganda omutoowo buli kimu ky'obadde oyagala mu bulamu okifunye kiki ekikwetebye mu kulimirira mu kkubo ly'Abannayuganda ofuna obuwanguzi buli muntu yenna akaaba Nyanzi kikije nze naze mu 2018 buli kigambo ngenda kyogera nga bwe kiri buli mwana yenna bw'obanga ogobera president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wamazima na bwenkanya tofaayo nti bakadi banagikuma teri agenda kuma kadi vaayo yogera ebituufu abakukubidde essimu abakutiisatiisa ng'oveemu bati bagenda kuwa kadi okole video nga wayiza bwagikoze zidde okunywa bino president tasobola kuba nti abimanyiiko bamubuzaabuza bamukweka yekiseera tumale okwambulira abantu bano engoye ffe tuli mu change tetuli mu positions no buli bagambako ekintu ekitulamu ate simanyi ngaani gwali osasulidde abaana bonna bafudde mu struggle oli osasulidde kandi mwana ani school fees mu baana abali makomera ani gwali ogenze n'omuvisitinga kubanga gweyagaliza ng'omuntu kukutana abasajja ba NRM wiiki ewedde mu makaago wateekayo meeting sente gye zayisinganya emikono era kukyusa bifo ebyo nga mukyanga ebifu odida DP block yonna koya DP block enkadde okuva ku bakansala mubalese mbatadde mu national platform mwamwagala kukyusa baana nodira Sserunjojo yali chairman wa LC Fili Kampala Central ne muleta mu Nuupu yali akoze struggle ky'okuva tatandika okuva ekyaddondo ngemu kubalwana nga Kyagulanyi oyo Sserunjojo mukoddomi wa Nsereko tumumanyi Nsereko Kagege oni yafunye president Sserunjojo oyo ne banne bonna abazze lwaki mulemesa abantu ab'enkyukakyuka bagala okujjako Museveni muleeta abammwe mukoleraani sawa yakukati buli kimu tugenda kyogera nga bwe kiri bino president ajja byogera bwana byogera mugenda mugambya president ate smile for this is not all about family issues mu family ya Ssentamu tumanyimu omuntu who is blessed is Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde muri answerable muri questionable and we need the answers Nyanzi if you can't focus on your position gyoyagala okubeera MP ebisigadde bireke nga nfundikira Mr. President ngenda kusaba nakusaba baregistra bonna bakyuse simanyi wawo otuuse nakusaba otegeeze buli muntu yenna ali mu kitebe akole ng'akola okusinziira ku boundaries ez'omulimu gwo gwa office si kusukka boundaries
walagira buli foot soldier ina yesimbewo wabula ba foot soldier bonna abatuddeko babaganya okujja kubanga balina abantu bateekamu ng'abajjeebwewo abatabadde mu struggle. Mr. President, kikwabidde okitegere bulungi nnyo ekituuka kuwayiza ekituuka ku mwana yenna agenda okuva okukola complaint mujja tuwulira yessaawa tubyogere kasita kate zinagabwa buli kimu tulina okyogera nga kirina okubeera. Saagala kulwawo nnyo kubanga si yebadde topic. Njagadde okutegeeza buli foot soldier yenna yakubiddwa essimu ne bakugamba nti kyusa position. Boldly call a video, you explain each and everything. Drop that video in my inbox. Ngenda jiposting, I will support you. Nga nsinzira ku bigambo president byagamba nti buli mwana yenna asobola jangu weesimbewo. Tetuli mu politics. Twagala ba freedom fighters, twagala ba commanders, tetwagala ba job seekers, tetwagala wano banoonya bifo, twagala ba revolutionist. Nyanzo okimanyi nti you are becoming an obstacle ku mulamu bwa Kyagulanyi. Ekyo nkigamba teragenda kigamba awo tuvuddewo tugenze ku sekta endala. Nga sinafundikira video njikoze siku zaako video ndala wengenda okuddiramu mu video endala very soon singa nda mutabani wo ng'alina ekifo kya pasuwinga ng'avudde ku kyaleko Makerere ngenda kubulira ensi lwaki embwete ng'omukira okulaga nti esanyuse nakusuubiza dda bw'oba nga nti oyagala oli obadde mu byobufuzi almost emyaka 40 tewafuna dde ekifo n'ekirisuwa kyakulema olowooza ogenda kifuna ku Kyagulanyi ng'ate omulwana bulwanyi directed tojja kifuna either bwe tuba tugenda mu kalulu kano nga Nyanzi mwenda benjogeddeko n'abalala tuba tukotakota mu Galumonde Nyanzi debbali bwe kiba kisoboka bw'oba tosobola kwetereza debbali tetugenda kulwana naawe Nyanzi batosobola kwetereza debbali buli kimu okifunye tolina kyotafunye mu bulamu ne still ofuuse obusita ku bulamu bwa muganda wo gwatambuza enkwe gwabera mu meeting ez'enjawulo omunyooma omwogerera agagambo ebweru ng'oza buli kimu tukimanyi lwakuba tukuuma respect ya president. Eno si family issue, this is a national matter. Nkikugambye ekyo kiwuli nkugambye singa ndawako mutabani ngenda kujjayo sitole eyiyo eya mukazi wo omwana buli kimu na buli kimu kimupulaninga kubanga n'amakawo kati ogafudde conference hall abataagala struggle bwe batuula eyo syllabus ngirina njala kukuleetera amalowooza amalikoodiige ku meeting bani abazibeeramu ojja kitegeera awo tuvuddewo tugenze ku byabadde mu Kampala. Christopher Damulira CMY ne ISO twabagamba nti obwongo mulina butono nnyo era mulina omukisa, you were like a fools. Christopher Damulira General akulira ISO ne CMY ne SFC plus your boss mwenna baliwo, you were like a fools, just like a fools. Why? Ghetto structures mukola tezibaddewo leero, ghetto structures zibaddewo, abaana bamukozesa olwa tebabaddewo leero, babaddengawo. You neglected them way back nga mubalemesa okusoma, mubalemesa okufuna emirimu, bazadde bawo ne mbaavuwaza bo ne basoboleza otinge mu kubeera mu ghetto. Ekyo mukyerabidde ebbanga ne mmaze nga mubatuddeko mubajjukidde leero ate mubajjukira kubateeka mirimu kyafu gyakubba nakutta kulemesa nkyukakyuka bwe bakuwa budget namba otandika okuleetinga ghetto structures. Nakugamba nti abaana b'otandisa okuleetinga ghetto structures tobawadde mirimu wabula bawadde ate passcard oba passcode ate kufuuka babbi. Naye nkugamba nti abaana bagenda bafuukira ekizibu nti wandiyagala okukola ekintu okulumya omutonzi kango oyabe muyambe ekkiriza. Nakyogera ani yali ku videos nga ngamba General Damulira ne bitongole nti mutandise okukola ghetto structures nga muwa abaana bano amaanyi
mubawadde open check okukola ebikolobero bagenda okukola banyera tuko kubanga nga bafuuse untouchables ekyo nakyogera. Who was here during my live session when I came out and informed Damulia Christopher that whatever he's doing to create ghetto structures, later on, those ghetto youth, they will become a problem to the society. It is now visible to the public that whatever Damulia created, those structures are becoming a problem. Nabyogera abaana be batuto okwerekera mu 7 mutabasasula nga bambadde uniform za NRM mwe mwakola structures kye bakoze Kampala babye bakubye probably n'omukyala gwe basse ku nasalodi wa mobile money tewali bamuse zabadde ghetto structures ze. Kati wulira kino kye kyabadde mu Kampala. Damulira nkuddiremo mu structures ono mu mawanda gwe bakoze guugwo. So Damulira, it's your boss Museveni and his system which created those ghetto youths to be poor as they are right now. But unfortunately, with your small thinking capacity, for you asked for a smaller budget to facilitate to create those structures, thinking that you are going to use those ghetto structures to fight the revolution. Now the outcomes are visible. You understand what I say? One person was killed at Nasalod, the mobile money agent, by these ghetto structures which you created yourself. Later on, these people are going to become problematic in Kampala. People that will start sleep earlier than before, due to the problem that these people are idle and disorderly. They don't have what to do. It's you and your boss who created these people to be the way how they are because they lack what to do. Kwa small budget rules that tugenda ba creating the structures bateremo sent wa creating monsters abasobola okuba okutta nga tebakuteeko kubanga wayagala obakozese mu kulwanyisa Kyagulanyi ne national platform bajja kutta ku mwana wo bato mwana senga bato mwana mpaka nga mutegedde ekitufu ekiri. The problem is not about giving people money. The problem is all about creating jobs for those people. Teri yazala mwana agenda kufuuka mukubi wa katayimbwa. Teri yazala mwana agenda kufuuka kadama. Teri yazala mwana agenda kufuuka asikari. Teri yazala mwana agenda kufuuka malaya. Taliyo. Mwamulira kenti muli mu government muli sente. Nemwe tunulire generation z'abaana. Bana abaana ebalina okuzaala abaana bagenda okuzaako eggwanga. Abaana mu basomera Harvard. Basomera mu Ngereza, basomera mu Europe. Bana abaana bwe bagenda kubeerawo batya oba bo bagenda kubeerawo batya
nga temukulyetinze emirimu economy mugisse gwe ddamu lya singa ozaala omwana ng'okitegeera nti omwana agenda kube ne mu ddwaliro bakikugamba nti bw'ogenda ku bagiyita maternity check-up ne bakizuula ng'omwana alimu afaana akameege olubuto balusaanyaawo kati singa buli muzadde yali ametengera kuzaala kkondo yandika olubuto lumutaminatinge singa buli muzadde yali ametengera kuzaala malaaya yandika olubuto lumutaminatinge omukubi wakatayimbwa no bano abaana mwe mbafuula ebintu bino kubanga tebalina byakukola mwapoza bazadde baabwe ekole mugisse kati mubalumba mu ghetto mwabuulize bajja kubakuba n'abaana bajja bakubiramu bagenda kuva gye bali ku street bajje Kololo bagenda kuva gye bali street bajje Muyenga bagenda kuva gye bali bajje Naalya bajje buli wamu wali abagagga nga banoonya kyakulya banoonya kusurvivinga okitegedde bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo nje kadde bategeeza mutegere bulungi nnyo awo tuvuddewo tumala okuvaawo awo katugende ku nsonga endala Nyando Yosoferi tibahabulwa je baleko gyotuusaako engalo manyi nti bikutawaanya bingi kubanga otwesibyeko naye ojja kgenda olimba wetwogerera essaawa zino olwaleero siibye mu bitundu by'e Nakasongola naye bw'otegeezezza abakuuma nti ogenda kuva e Nakasongola odde e Kampala okuva e Nakasongola ndowooza okutuuka Entebbe oluguudo lubadde lusibe nga teri muntu yenna atambula almost for close to 4 hours ng'oluguudo lwonna lusibe nga teri muntu atambula ogenda kubeera mu mbeera eno mpaka ddi mukulu ng'osiba abantu okumala essaawa nga tebatambula kubanga olina okuyitawo gwe yeeyita darlings era mbojjajja bajjajja tubaagala nnyo kubanga batuwa ebigago naye jjajja atandise okwekwekamu makemberenge kitegeeza yakwalula esiridde awo njagadde kutegeeza okuwaako ko akatono wano wabadde Kasana Sara teka mu ddoboozi lya muntu wange wano wabadde Kasana close for 4 hours nga teri motoka esala kabere wa boda oyo Kasana naye nga nanezivudde Nakasongola kano ka video ka dakiika 5 iyo drone yange badde Kasana naye nga nanezivudde Nakasongola nga tebakkiriza muntu yenna kusala wadde ekiyenje okusala closed for 4 hours tetujja kulwa kubaka akatambirawo kawanvu kati katugende wano olwaleero mutegere bulungi nnyo byenjagala obbagamba wano kasooke tuddeko wano mu kitabo wano katono nnyo katusooke tuddeko wano mu kitabo bwetudda mu kitabo nga bulijjo bwe bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaso etayanula wattu yeyamba abayizi okufuna eddiba ly'enswaso okuleega engalabi lwaki nazzi kuno Obuganda bwali bw'amaanyi nnyo nga n'Abaganda basajja b'amaanyi naye twagenda ne tusenza abantu batufuukidde ekyambika tubadde nga tuvumwa nti Abaganda balina enkwa njala bategeeza munnange bwe bakuyita ow'enkwe toyomba osasulira ekikula bajjajjabwe kye baakola okuleeta abantu b'amaanyi ne babawa n'ebika nkiddamu gw'okuyita Omuganda nti olina enkwe toyomba osasulira ekikula okwagala kw'abajjajjawo kwe baaleeta okuwa abantu bano ebika n'amannya kyosasulira essaawa zino njagala oddeyo otunuulye buli muntu ino gwe bagamba nti Muganda atandise okulwanyisa muzzukulu wa Buganda otandika okunoonya amannya ge yaani asibuka ludda akulaga ejjajjawe taliiwo kubanga si Baganda awo Baganda mannya kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'onyambe ekkiriza kibadde kizibu nnyo okutegeera opposition ya Museveni ku myaka 40 mugitegeere tekyaliko okubuuza
nze mbuuza ani akyavaayo agambe nti opposition mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi? Ani akyavaayo agambe nti opposition mu Uganda ng'oggyeko Kyagulanyi? Nina ka video oba nkadeletinze. Nina ka video wano ndiyinza okuba nkadeletinze. Mwenze mukudeletinga sina nkwatira nsawo. Ndowooza nkadeletinze ya. Ne nkatadde ku status yange. Nkatadde ku status yange nakapostinze nokukapostinga. Ndowooza nkadeletinze, yes. Nkadeletinze no kaakano kanka retrieving. Nga sinakola kunnyonnyola kwonna. Gwenga omuntu njagala uliza akatambi kano. Gwenga omuntu nga sinakola analysis yange njagala uliza akatambi kano ka comedy. Omwana bamuyita ISK yakola obutambi obwo. Njagala ulize explanation ye ne analysis ye owulize. Then tutandike video. Wait a minute. Ulira bulungi nnyo. Ulisanga opposition eri mulwanisa opposition kitegeeza kuba ne president omutuufu kubanga opposition erina lwanisa president ali mu ntebe kati bunga ne banne balwanisa bobi kubanga president bwe balonda mu butuufu bano abalala batwesebako obwesibi tebayita babbo obutuufu. Mpuga ne banne mifuusulwanyisa Museveni balwanisa Bobi. Ekyo kikulaga nti Bobi Wine yesuubi ly'abantu. Abawe bayuti ssente okwata nti ng'emikolo gyabwe naye omulama tatukufaako. Netta kubanga bajja kuwa ssente kampeyini tezigenda beerobekasa mba n'akuwa ssente tudde mubonewo ne bonda ne poliisi egiwambe ogende ku poliisi ogijjayo nakusaba emitwalo 5 ate ogaawe ojjuse. Eno protest vote gyetugendako akalulu kalonde okakuume ate okabanje kuvunaanyizibwa abo kubanga bano tebakyaswala tebalina nsonyi ku myaka gye babadde mu buyinza bye bakoze nga baba kyabinnyonnyola abula bye bakoze tebisobola kwennyonnyolako nti kati oluguudo luluno abula be babyogerera okitegera ekintu ekyo yakoze akantu akatuufu. Kati bulijjo Museveni yeetawo opposition eyiye. Ffenna tukimanyi nti opposition eberwanyisa ani? Gavumenti. Wabula bw'olaba opposition ng'aterwanyisa opposition kitegeeza nti oyo alwanyisa munne abeera mukozi waani? Mukozi wa gavumenti. Tekiriiko kola ki? Tekiriiko kubuuza. Abakulu sigenda genda eri mu bino kimu akirayo. Abakulu bayogedde ebigambo bingi nnyo. Ne zireeta Muhammad Nsereko atana kijja kya jjajjaawe mu Uganda kubanga tasobola kikulaga. Nakimusabadde agaano kikola kubanga ayita Muhammad Nsereko. Ne mbaga mujje mukolo gwonna ng'agenze ku mukolo gwa Buganda. Tagukolanga kutagendanga wabula yambala ekkanzu eyita Muhammad Nsereko. Tetugenda kugendayo. Bampuuga buli kimu kyonna mukimanye. Ekinyusi kiri ludda kiri wano. Nabasomesa ekigambo kye bayita reverse psychology. Abantu bakozesa ekigambo reverse psychology ne beerabira biki bazze bakola n'okwogera. Mu bigambo bye bayogedde nga bali e Masaka eyo bo bennyini bayozezza ne bayanika mu ttaka before nga sinagenda mu maaso. 1. Buli eyafunye ekifo mu kibiina kya Mpuuga mu mateeka takkirizibwa kufuna kifo ekyo. Lwaki? Bakyali affiliated ku bibiina ebirala abamu nga nabakulembeze. Kankunnyonnyole. Omanyi bano beerabira bagambye nti bo bagezi bakuŋŋaanya bagezi bangi nnyo. Naye bano si bagezi bonna basiru. Bw'otuuka n'ogamba nti Nsereko waga nti Kyagulanyi musiru twagala okwebaza nnyo olw'ensonga nti omusiru ebiseera ebisinga la musiru munne. Nsereko twagala okwebaza nnyo waga nti Kyagulanyi musiru n'ebiseera ebisinga omusiru era musiru munne. Naye ate omusiru ayawukanako ko mu ndowooza n'ebikolwa kati gwe bikolwa byo ate biraga nti oli musiru nnyo nnyo ddala. Ate twagala kulwawo lwaki? Kansooke nkulabe. Ono Muhammad Nsereko ayina ecological party. Ecological party office mpozi zisangibwa luddawa? Ecological party office zisangibwa luddawa? Angazi. Just ziri mu wallet ye. Nga n'amaka g'alina mu Kampala apangisa mapangise. Olaba ng'asobola okumalira obudde. Ayina party ye nga mwali. Teyina office, teyina weesangibwa takumalira budde. Kubanga just ekisinga omutawanya kiri ekintu ekyo balete mukimanyi. Nva omu ku omu.
Muhammad Nsereko yabadde kitunzi waba MP bonna ng'atunda ba MP ewa Museveni. Yatuukirira Robert Kyagulanyi Center President of National Platform amusuubula amutwale ewa Museveni. Kyagulanyi n'amugamba kalye nnyoko yamugamba wa kalya nnyoko siri type z'abalibozi otwale wa Museveni nze siri type ezo. Kati Nsereko yali alabye ssente mu Kyagulanyi ng'amulabe ng'ekyamaguzi. Nkiddamu Nsereko yali alabye Kyagulanyi ng'ekyamaguzi era n'asaba ne deposit wa Museveni agenda baletera omuzannyi n'agaana okujja. Kati we wava akasajja ku mutima awo tewali kirala kyonna. Okuyimba kwa mulema bizinesi za mulema tebakwananga ku mukazi y'omu. Oli abadde MP n'avaayo nakyali MP ono akoze ekibiiro tanako akoze ekibiiro tekiradde eri office. Kati ekizibu kiri nti Nsereko yasaba deposit wa Museveni ng'agenda kuleeta omuzannyo omupya mu ttiimu ya NRM gwe bayita Robert Kyagulanyi Center. Kyagulanyi n'amugamba kalye nnyoko siri type z'abantu b'otwala ng'obasitundu wa Museveni. Nsereko nekimunyiiza. Kati we wava embiranye nti yalaba ssente mu Kyagulanyi gwe era musiramuga nti kalye nnyoko. Kati kyekinyiiza omusajja tewali kirala tewali kirala ekinyiiza Nsereko ngabo twalina engombe gati gundi nno gundi oyo mulaba mu ssente zange gundi omulaba mu ssente business ene erimu ssente zange emmotoka engiramu ssente zange akataka akwalimu ssente zange ebintu abatera obikola babbulooka b'amataka ab'emmotoka ettaka lirimu ssente zange n'omuntu yennyini asobola ate ekintu ekirimu ssente kati ne Muhammad Nsereko mu mulimu gwe ogwaba kitunzi nga bano ba agenti b'abazanyi b'omupiira agamba ndiza omuzanyi ngenda muleeta kasamu mpa percentage bwe kati munnange yasaba deposit wa Museveni ng'ale abaganzi akasajja ngenda kaleeta akasajja kamugamba kalye nnyoko siri type yemu kwa obadde osuula ng'obatwala. Kati kyekiruma Nsereko okuwulira ng'afa naye nga tewali kyamaanyi. Okitegedde oyo mutaddaawo. Kati mu mateeka ono alina ekibiina tekirina n'adulesi oyo tumumaze. Kati Mpuuga tanazza kaadi yaffe ya National Unity Platform officially. Akyali mu parliament era ku kaadi yaffe that is a mistake okuba kati president wa kibiina kirala. Ompulira bulungi nnyo ne ssente zaafunanga commissioner azifuna mu bukyamu kubanga bamujja mu office eyo. Ate era nga bwayina yasooka n'afuna DR ekyo yagamba nti simanyi mu Kisinde nakyo kiri awo tebakijjangawo. Bw'amaze n'akola DF nakyo kiri awo. Kati omuntu omu alina likodi ya bibiina 3 omulundi gumu byonna tebannamuga nti kino kikyamu neera kyakola eyita omugezi. Tugenze mu maaso. Tugenze ku Abedi Bwanika. Abedi Bwanika president mulambo w'ekibiina kya People's Development Party. Mu mateeka tokkirizibwa kufuna kifo mu kibiina kirala ng'oli memba oba oli mukulembeze wa kibiina kirala. Kati abakenkufu era abategeke era gyali nga bamuwadde obukulu mu kibiina kirala. Naye olw'okuba nti ba state mafias tebaagala kyogera nti it is a mistake n'amateeka gabakwata. No president mulamba ate mukulembeze mu kibiina ekirala. That is wrong. Tugenze ewa Michael Mabikke era y'omu ku bakulembeze SDP Social Democratic Party naye memba mu kibiina kiri ekirala ekya DFCA mpozi bakiyita Allied Democratic Forces Party ekibiina kye bakiyita ADF mukulembeze mu ADF. Kati n'olwo naye eyeyita omugezi naye musiru kubanga tasobola kwawula nti sobola kubeera mu kibiina kirala ng'ate n'obukulembeze mu kibiina ekirala naye musiru ali awo beyita bagezi. Abedi Bwanika mbabuulidde People's Development Party ye president ate eno era mukulembeze mu ADF Party naye ali awo be bagezi baamu. Nutugenze mukaaku mukulembeze mu DP block naye ate neno mu ADF Party naye mukulembeze ono yeyita mugezi naye abeerawo ng'ali awo. Mbagambye kwono
Mpuuga aina Democratic Alliance tajidissolvinganga yafunye Democratic Front naye kati ye president waayo ono sereko mbamulide byaffe ebibi mukwatako kati bwotunulira abeeyita abagezi bonna nga tebasobola kwawula mateeka nti etteeka linkwatira wano olwokuba ti bali mu gavumenti y'ekisiru nabakola obuvuyo wawe teri agenda banyegako mubategedde bulungi nnyo kati obuzibu buva ludda wa obuzibu buva wano musooke muli obuzibu buva obuzibu buva wano omwogezi w'ekibiina ekyo Mike Mbwa Tekamwa Kakembo Oyentebe bino bye yayogera yaloza tuyinza okwerabira tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulirako ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwensaba yasatu aizulu ngate mulinde ekisanja kikolaki ekijja bonna mugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde ddala olusoga alaba mumitireko ng'akwatako obubanda omu ng'abasuulira nga mulwanira buli abasinga bazikwala nagamba owaye kagende kasana agendettemu kano njagala okubaza Mpuuga Mathias ennongoseeza tubaddewo tuzirabye okugenda mu 96 tuze tulongoosa paka kati ate nze nabye President Museveni ng'akulembera eggwanga lino emyaka gyonna kumpi gye badde mu nsi gyensiza okulaba ng'awaali njagala abantu b'entebe okubasiibula kama bankumire musule bulungi mugero goberera ensonga z'abantu b'entebe bageze mugamba kimu ne bakitegeera bamanye ekyokukola bamanye ensonga lwaki enzemba akiikirira ate n'entebe site ino yazze so bitambula bulungi musajja mukulu alina amaka asaza akalevu k'abategevu ka Channel O ate ye mwogezi ate ne yayogera bwe tuba tugwa Museveni atusuulireyo akasente ffe tetutumbya kusuula akasente mukulu kati mwafunye biliyoni 8 zemuliko kankabaddiremu ng'asaba ye ssente tukoze omukisa guno ogwampuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulirako ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so tumuteke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwensaba yasatu aizulu ngate mulinde ekisanja kikolaki ekijja bonna mugoba Museveni ennyo n'omuyiribya anaabo mutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde ddala beebo mubaagala kujjako Kyagulanyi kati ekisinga okwewuunyisa ku basajja bano Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine alwana kujjako Museveni wabula Mpuuga n'akabinja konna akali mu opposition balwana kujjako Kyagulanyi kano kankaddemu Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine alwana kujjako Museveni wabula Mpuuga ne banne bonna balwana kujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu so who is fooling who ani asirwazaani bwabanga Kyagulanyi ayagala kujjako Museveni ate ye Mpuuga ne banne balwana kujjako Kyagulanyi kati babalwana kujjako Museveni oba balwana kulemezaako Museveni kyekibuuzo kyenkubuuza kitegeeza mutegedde ekituufu nti bano abasajja bonna badde mu opposition nga beekweka kati ekibaluma nti Kyagulanyi agenda kujjawo kate ne badde baliira abalabise ekigenda okuva mu ekyo bwe nabaga nti bano abasajja basobola n'okutta omuntu ate nga ne missoni y'okumutta yali ntuufu baali bagenda mutta era nze nalinnya mu missoni yaabwe otherwise singa Kyagulanyi nfuwa jjo olw'abasajja bano Kyagulanyi yalwana kujjako Museveni wabula ate Mpuuga ne banne bonna balwana kujjako ani Kyagulanyi ani akolera ani era tuba tukomekeza luddawa kyovula musajja bagabane munsabire omukono ogumu gulwanyisaga Museveni ogumu gulwanyisa bannange statement yemwe nate twagitegeera president yatugabane munsabire omukono ogumu gulwana kujjako Museveni omuwata omulo gulwana bannange eno yali ategeeza nti alwana bana abasajja kati mukitegedde bulungi saagala muddemu ku bantu abo bawa time nakola statement baga nti abantu abo balina kufa Uganda okuba liberated kubanga Museveni yakimanya agenda kwetera abantu abe they just care about money not about people and not about more not about the future of that country. Museveni knows that those greedy politicians their aim is to become rich not to fight for power.
So whoever come out seeking to get power is going to find a very big obstacle in his entire political career, as Robert Kyagulanyi Ssentamu now is facing, because Museveni created his own opposition to fight the real opposition. And it is visible right now that Mpuga and his group, they are fighting harder to put down Robert Kyagulanyi Ssentamu so that Museveni gets a clear path to take over power again. And for them, they will be very happy, even if they lose. But as long as Museveni stays where he is, for them, they will be happy. Embwezo zirwana kujjako Kyagulanyi Museveni asigalewo era mote bajja kusalwa nchiddamu bone batakamo mu parliament. As long as Museveni asigaddeko, they are going to be happy kubanga abamu bagenda funa positions, bagenda funa hard cash nga n'abamu sente zaabwe ez'ekisanja ekijja bazifuna dda anyumiza gwakoowa nchiddamu. Abamu ne batadda mu parliament Anita Amongi, Salimu Sale Museveni ne Muhoozi babasasula dda sente zaabwe ez'ekisanja ekijja. Nabagambye tabbu egenda kujja ne batandika okugaba kaadi wewali okulya n'okukomba essowaani. In fact bwe tubuuka akanyomera ako nsobola n'okugamba nti nze ogwange ngumaze ogw'okulwanirira eggwanga. Bwe tubuuka okugaba kaadi mu kavuyo akagenda okubeera awo nyinza n'okubaga nti ogw'okulwanira struggle gukomye wano kubanga waliwo okulya n'okukomba essowaani. Naye boyo okujjawo ng'essimu yange gye muyisizaamu nyukirya wendi wano mpaka kuwulira bubi ngenda kulabisa buli omu. Awo tuvuddewo katugende ewalala. Mu kwogera kwe bayogedde okungi nabagamba tewali kiswaza mugagga nga kutanakantula. Ssedduge yayogedde ebigambo bingi nnyo n'ayogera Oluzungu. Nakugamba olaba ng'omuntu nga tayagala kwogera nnyo olulimi bato bategeera ng'ayogera mu Luzungu, aba akimanyi nti abatamanyi Luzungu bangi. Nakino njagala nkikubuuse. Buli lw'osanga ng'omusajja w'omukazi ng'ayogerera nnyo Oluzungu ayogera mu vocabulary. Vocabulary by'ebigambo by'Oluzungu ebitali bya bulijjo era ebitali byangu bya muntu amanyi Luzungu ennyo bitegeera naye ng'ate babikunnyonnyola bitegeera amakulu gaabyo. Bw'osanga ng'omulamuzi, munnamateeka, munnabyabufuzi ng'ayogerera nnyo mu vocabulary oba mu bwakatirwa obwekusifu ennyo mu Luzungu, manya nti oyo si mutuufu. Oba ntegeerekese. Kati bw'osanga Mpuuga ng'atandise okwogera Oluzungu oli mu vocabulary ng'abuzaabuza, aba alina batayagala bategeere. Era ebiseera ebisinga bwakubuulira mu bigambo Oluzungu ebiri mu vocabulary oba obwakakatirwa obugumu ennyo, aba alina abantu basindikira message ng'abalaga nti nze ntegeera naye ng'ate si yategeera kubanga musiru. Nti singa abantu bali banaategeera byategeeza bulijjo omusajja ono musiru, kumbe ye aba akweka obubaka bwe. Kati njala mumpulirize bulungi nnyo. Mwetegereza muzzukulu wa Kayiira Gaajula Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku mikolo egisinga obungi asooka kwogera olulimi oluzaaliranwa olulwe olwa Buganda. N'amala obubaka n'abuzza mu Luzungu. Era Oluganda lwe lutegeerekeka n'Oluzungu lwe lutegeerekeka. Njagala ombuulireyo Mpuuga lwe yali akoze okwogerako eri abantu nga tayogedde Luzungu. Kubanga akimanyi ebigambo by'anaayogera birimu obufere era kubuzaabuza, tayagala bantu bategere kikyali kituufu. Mwenna mujjukira yagamba nti teyateesa na Museveni kujja basibe. Si bwe kiri nti ye n'agamba awaabira Monitor ejjo post emwetondere nti yateesa ne Museveni. Monitor neyetonda ejjo post ye kennyini Mwanda bwanika n'emulinnya ate munnange teyategeera. Teyategeera. Yatambula na kiziringu bakiyita Bwanika. Jjukira emmando etambulira ku manya. Kati yatambula n'omuzimu Bwanika atambula nago guvuba kuwoli ne guli nnyono. Kati emmando Bwanika atambula nayo tagimanyi. Kati emmando Bwanika yetambulira ku Mpuuga nga tagimanyi bayita Bwanika. Era omuzimu buva ku Bwanika oli ne gukwata Mpuuga n'atandika obyogera.
bwe baali e Masaka katusoka tudde katuno yasooka ndabyeko omwami omba muyita Bajjo mutegesi w'ebivulu ebivulu byamulema kati yafuuka radio presenter obadde wakigobereddeko nnyo nti abantu bonna abaali mu struggle center abali befuladi bankyukakyuka baba program ku radio obadde wakigobereddeko nnyo Zaya Katambe baga obadde wakigobereddeko nti bonna abaali a center abali bayite ba struggle baba program ku radio bakola ajja nayogera ekigambo ekituufu ayogera ekigambo ekituufu ekimu nakuba 10 nga bikuba Kyagulanyi mwadde mwakyetegereza bonna abali mu struggle abali a sente omwali ba broker abali esima bategese bibivulu simanya abayimbi ne baani mbadde mukyetegereza kati bonna bafuka ba radio presenters balina program ku radio ezenjawulo ajja nayogera nga bibiri nga bikuba Museveni n'aleeta 10 nga bikuba Kyagulanyi mwabyetegereza kati bonna bavanga bebuzabuza nga bafuka baana mukitegedde bulungi nnyo kati batandise okwolereza Mpuuga boogera kati Nsireko bwe yabadde ayogera yagambye Mpuuga is a very well decorated leader. I don't know how Mpuuga get associated with the NUP with Robert Kyagulanyi Center. Makulu, bobato manyi Robert Kyagulanyi Center, bobato manyi Mpuuga ngeri yasoshitinga Robert Kyagulanyi Center. Bwe yalinga akyali mu DP obanga atanayingira Nuupu mu parliament yalimu naawe. Wali tosobola mwogerako birungi Nsireko ekyo tukimaze. Nsireko Mpuuga bwe yali Nuupu ng'akola ali Nuupu ku kadi ya Nuupu why mwatebolinga kinaye nga ggwe tekiriwo era yatebolinga ki tewali Mpuuga okuyingira mu ddiru y'okubanja abaana baffe bonna ffe twamutera ku pressure yali anoonya political platform n'akikola ku last minute so teyajja nti akyagala to remind you Nsireko abaana baffe bonna bakwatiddwa Mpuuga yabalina mu mukono bakwasa so I wonder why you came out and you Mpuuga stated that you are going to negotiate with Museveni to release political prisoners who was behind of arresting all our comrades including the security team of the president and yali abakwata abakulembeze okukwata ba foot soldier bonna ne security team ya president it is Mpuuga Mathias Nsamba kubanga it was part of his mission. It's me who exposed Mpuuga nze nayambula Mpuuga kati mukulu njera kobuuza omanyi nga bwe mbaga nti muliranye mwanika naye pati empuyo muliko yejja nebalinnyako mwenna era kumukolo yabaddeko bwanika ayimirirawo empewo nejja nemutula nga nembubukako negera naawe empewo yakutuguddeko bwe bamaze okwogera omugambo okutokomoka nga kiira wagenze n'ogamba ne sente ffe twazimuweza akasiimu kati naye Nsireko otegera lunaku ki omusajja akuyise bakusasudde sente ate omaze omukubye eggoola kati mbadde mwogera ki n'ebitaano ffe twabimuwa kati ate buli gy'ogamba zali za service award nti ne balupa abalala bonna bonna tebakola nga Mpuuga ffe tumusasula ng'okimanyi ne mu mateeka baziwabira mu kkola baga teziri mu mateeka kati wadde okuba wakyate yeri emmandwa gye muli nayo naye akalevwako eno emando bwanika jimuli etula ko oli nejja nebuuka nekwata oyo nawe yakwogeza ebikyamu emando bwanika kati omusajja ate wakubye wakimu kusemba ino bugambo mwamu wa sente ate nga bulijjo muzeegaana ndi buzayita mu mateeka kitegeeza nti buli kimu badde mukimanyi nga muzannyo gwammwe awo tovuddewo kati mukulu Mathias Mpuuga Nsamba wagambye bwoti ku bigambo bitono ennyo wali wagambye bwoti kusuubiza family eziri eyo abaana bamwe nga bali makomera bagonda tetuli bagwabwa tetuli bajega omutobe neffe sinsujju Katonda yampa amagezi agasobola okumanya kino kinya eno nzikiza kino kitangaala njakolagana ne bannange tununula abaana abo debizabe nabadde okununula abaana abo sikwata muzindaalo okuwogera ngaaliko emmandwa naye okutegeera nti abaana bano beetaaga okununulwa mu mbeera yonna sikwekangabiriza kubanga tukwadde omuzinda ojogambe nti abo gera bajjayo lwaki abatutte we need to keep to and understand the struggle of restoring sanity and hope to this land. Balwanyi baliwa boonozaayo ng'agenda tadda gwe ng'okanya kugamba nti mujje
Alright. Wagambye nti balwanyi bawa bonoze nga bagamba mujje nga tobalwani. Notoka nokugamba nti you are going to negotiate. Era olaba Israeli eteesa ne Palestine okukyusa abasibe. Mr. So-called Elite and educated fool Mpuuga. Let me school you for the first time. Kansoke kusomesemu mulundi okusokedde ddala. 1. Tulina enjawulo wakati wa political prisoner ne war prisoner. Wabe tuta POWs, prisoners of wars. Mr. Mpuuga Mathias Nsamba kansoke kusomesemu olwaleero. Tulina enjawulo wakati wa political prisoners never POWs, Twitter prisoners of wars. Abasibe abawambiddwa mu ntalo bintu bibiri bya njawulo. 1. Bwetudda ku kintu kyetuyita political prisoners tebabeerako discussion, tebaliko kuteesa konna kubanga politics it's all about ideologies. So bano sibayeekera sibatemu. Okitegedde bulungi. So you negotiated on which grounds? Were these war veterans or these are political prisoners? So there is a difference between a political prisoner and a prisoner of war. So gobogera no siwaza bana Uganda ngo yigolo luzungu lufuti lw'ekisiru nga toyagala abantu bategera entegeramu ya kisiru. Palestine ne Israeli bakyusa basibe baki bantalo kubanga eyo nsi ku nsi. Prisoners of wars batera kuswipingibwa between two different countries ensi ezenjawulo ezirwanagana bakyusa abasibe nga bw'olaba Russia ne Ukraine. Okitegedde bulungi nnyo Mr. Elite nkusomesa kati kanfune katema kakutwala mu kyemba zange nkusomeseeko. Tulina ebintu bibiri byenjawulo. POWs, prisoners of war, exchangingibwa between two countries ensi bbiri zibazirwanaganye. Kati gobokola statement olaga nti waliwo okukyusa abasibe nti era kyamazima okubakyusa naye ng'obyogerera mu taamu enkyamu taamu esooka yesooka. Political prisoners tewabeerawo discussion because tetuli mu lutalo. This is just a political prisoners abatakkiriziganya na government nga tebakutte muntu tebasse muntu babawambi buwambi. Ba prisoner of wars babeera bakwate mundu nga balwanira nsi zaabwe bakwata. Kati gwe bw'ogamba nti ogenda kuteesa ne gavumenti bw'owateesa mu kusooka okutasegirinya wawaayo ki? Kubanga when you discuss about negotiating with someone there is a giver and a taker. Waliwo awa n'aweebwa. Bw'ali oteesa ne Museveni okuta abasibe wamuwaaki? Kyekibuuzo. When you went to negotiate with Museveni, what did you give to Museveni in return of releasing Sewanyana and Segirinya? What is a political prisoners? So there is no discussion or negotiation between political prisoners and political and the prisoners of wars. Kati Mpuuga wawaayo ki kimuntu kyagala okubuuza. Ensonga lwaki Kyagulanyi gatagenda kuteesa kuba tebalina musango era talina kyagenda kuwaayo. Kati weyita intellectual mbu wasoma era olina amagezi. Musinoman wandika ekigambo ekituufu ekya Mpuuga. Kati kinjagadde osooka okusomesa tetulina kyo tugenda ku negotiating na Museveni kuba political prisoners tekiriwo kubanga tetulina exchange ya kintu tetukiinaawo tetulina kyatubanja tetulina kitumubanja alina kutabana tebalina misango. You understand that? Ekyo tukimaze. Bwe tuba tukimaze ekyo njala tusooke tukuzeeko wana tukusomeseemu katono mukulu mpiye. Abasibe abali e Masaka essaawa zino fayiro ey'omulamuzi esoma mannya ki abalimu. Abadde bagobera omusango gwaba Edi Muto bonna fayiro e Masaka esoma mannya ki mugawandiike waawo. Fayiro eri e Masaka w'omulamuzi mu High Court esoma mannya ki? Referring on this video, eno mwana nsonyiwa eno video yakusuubiza family eziri abaana bamwe bali makomera bagunda tetuli bagwabwe tetuli bajega omutobe ne fesi nsujju Katonda yanka amagezi
All right. Omutwe gwo tewetise ensujju era toli mugwagwa. But vice versa oli mugwagwa era wetise ensujju because byerabira mwogezi wala tebirabira mugambwa nti gwe bwoyogera weerabira nti ffe tumanyi byewasooka okwogera n'ebiriwo. Fayiro y'omulamuzi e Masaka esoma mannya kyagalimu ku ba complainant ne bali farizi baani abalimu. Fayiro erimu mpuuga gwe kennyini erimu Abedi Bwanika ku mukolo gw'omugenzi Pasikaali Sekasambu we Bungereza si bwesoma. President bwe yayita Honorable Onowema Kindi Sewanyana namugamba njagala owakanye ebigambo byange bino oba onjagala biwakanye baani abaali emabega w'ebijambiya era babavirako bakwata ekyavirako Segirinya okufa. Honorable Sewanyana yagamba ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yabirimu. Ne Kayomba Solo ne Kayemba Solo abantu abo they are still at large. Mugende munonye video ya president yali ku kitebe nga ayise Sewanyana ayogere Segirinya beyogera mu komera nga natira okufa byali bituufu. Sewanyana yagamba ekituufu kiri nti abatusiba Mpuuga yatusiba ne Kayemba Solo bijambe babimanyi bulungi nnyo. Kati wayimiridde ng'oyimiridde Mandwa oli guli omulongo entebe y'Emmandwa ekutuuseko Waanika n'ekwogeza ebiga by'otamanyi nti bituufu ebiri. Obudde tulina butono. Kati nze Mpuuga sigenda kuleekaana naawe. Njala kwebaza nnyo bonna abaana bakola analysis ku social media mubali nnyo mubaliri ddala kuba kati obudde tubala butono nnyo. Bwe tufuna abaana bakola analysis babalungi nnyo. Video na dakika 12 dakika 7 dakika 12 ya mugenzi Jakana Nadduli egenda kwetabikamu ne Museveni. Video ya Jakana Nadduli egenda kwetabika ne Museveni wabula akuzayo simu lya ine erinye Uganda ati Muganda. Abaganda tubalabira ku bikolwa byabwe nabagamba Omuganda mukowe wumbeko Omuganda ayina ensonyi Omuganda bwalemererwa ekintu wakireka takyonoona era Omuganda simuwalanye nedda singa twali muwalanye singa family zaabwe teziriiwo. Wulira omugenzi Nadduli kyeyakugamba Jakana Nadduli. Mathias Mpuuga bw'osomera mu constitution ya Katundu akakirana mu capital A kawa obuyinza ku Twitter leaders of opposition mu parliament obuyinza bwalina n'ekkomo lye abaliwa ku stake ya prime minister n'essente zaabwe bazibali mu stake y'emu. Lwaki kire lyange oyo nga mulaba talina mu makulu. Mathias Mpuuga mutabani wa Museveni Munnarwanda 911 if I'm not mistaken katabo kabwe kitwasomako mu lukali ake wansambu ake Bukoto South ye kennyini yali alina kune gwalumiza nti mukatabo kano mwoliwo akakapenda tuli Bannarwanda ate bw'onoovayo okulaga siteke n'okuvayo okujja okunyonyola esitegenda kukutegeera. Eyamukomako yali Museveni yali amukomako lwaki mukaluka nsambu oyo Munnarwanda 911 ze Uganda babyegaana akulage bajjajja abaawo ndeka mugende wawe ku kyalo balabe bw'anaabeerayo Omuganda gw'otunuulidde. Kaakati ali omu abazannya bbirimbiri mu parliament bw'abazuuza abazzeeri ye opposition yeeriwa gye tulina mu ggwanga nno aligenda okujjamu mugenda okumwezimbira omuntu awansi asembayo. Jakana Nadduli tukulabye era tukulabye mwesa nti mazima ddala twali kusabye ojja oyimireku ekyo oba okikakasa mu mwoyo gwo kubanga oli yagamba nti mazima ddala sigenda kubalimba nti bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko nti ye nga tonnaba kulaga wala. Mathias Mpuuga gwe sooka weebuuze mu kitabo kyabwe kirimu Abannarwanda oyo ali namba ndowooza 79 eky'Abannarwanda osuubira mu parliament agenda kukolamu ki nga mu kitabo ekyogera Abannarwanda abazza obuzzi naye mu linnya eryo mwali namba 49 if I'm not mistaken. Mathias Mpuuga Munnarwanda 911 bw'abanga asabotaginga byonna ebikolwa omulaba ku leaders of opposition naye nga be baana ab'omunda ate batabani ba Museveni abajjudde mumanyi Mathias Mpuuga okusinga n'omuntu kyayinza okutegeera. Wano mu byobufuzi by'eggwanga talinawo muntu gw'ogenda kunnimba yerimbisa mannya gaffe yadde okukkiriza gwe mubuuza akolege ku bajjajja be babiri abatudde mu Buganda wakabe maama we
Dayo buuze Sseggona omugambe Kyakulabye yali ayogedde ku kitaawe wano mu Buganda. Sseggona Munnalwanda 911 Mayi Murundi 911. Abo be tulina abali mu ggwanga lyaffe abatulira mulinga balina ekiruyi. Eggwanga naffe tulirya tulyagala. Bebo Sseggona aba Mathias Mpuga basooka mu Buganda batukuludde bantadde ate basubye aba Buganda mbu batukubisa ensonga za Buganda. Kafunye eryala Buga bisi. Bana bakozi muno bona abari mu nupu bona bana bange mbeje kuruga imuje kurora ndiyo ni sesera na bana bange bana ni mbete group ya Kyagulanyi nyitero ninja kujimaraho you just wait aho kanyonko rahasi imwe mwikaruko yegoro oye ndozo otegedde we mugenzi ngaakola na Kyemba gamba Abaganda amanya abasajja boogeza obusungu balumemba bakola enkwe nga temumanyi kati waliwo comrade ono yakoze analysis eno wulira bulungi nnyo abasinga mutandise okugamba Abaganda munnanga abantu bano si Baganda seekuya abasinga obungi gwe bamanyi nga Kayibanda yakola emmengo Kayibanda yatuuka okuwasa embaga abakulu ebikongo eby'emmengo byonna ne bigenda ku mukolo gwe esaawa zino bwe twakakitegeera ng'atandise okusoloza banna abalundi nga munnange si Muganda nga musajja mulundi mukasambidde esaawa zino bwe yakalayira mu lulimi Olunyarwanda ng'agamba kati nze nfunye ennono n'obuvo bwange obwali bwabula nga musajja kukakasa nti musajja Munyarwanda naye waba akoze bino ebintu bye nga mugamba bannange abasajja Abaganda bannange nedda ninaano n'ebintu binatuuka nentunuulira neŋŋamba yi muwala wa Saamu Kuteesa bamuyita Shatsi Musherure yagattako erinnya Namatovu si kibi kino nkirese ng'example n'agattako erinnya Namatovu Muganda Namatovu beddira ngabi kati omuntu ono bw'aba akugambye nti ye Shatsi Musherure bw'akola ekintu nga mugamba Abaganda Namatovu avudde Muganda munnange ng'ate ennono ye si bweri tunuulira abaana abasinga simanyeze Mathias